mbakkiriza nnyo mu pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero mwenkyaliza Haji Faizo Sendi okuva mu kibiina ekya National Unity Platform ate era nga y'omu ku bakulembeze be tuteekateeka okuleeta mu kulonda okw'omwaka 2026 nga bw'anaayogera. Mbaagala nnyo abantu baffe abalabye omukutu guno mwebale nnyo mwebalire ddala era tubasuubiza tino tujja kwongera okubaleetera abantu abali credible mu ku analyzing ensonga n'okubawo ekyo kyennyini kye mwetaaga okufuna ku mukutu guno. Ssebo omukulu Sendi sooka obuze kubatulamu. Omulungi atugoberera okola kyamaanyi nno era tukusaba ekintu kimu nti ate naawe oyongereyo amawulire gano ate n'okusaba abantu babeere nga basubscribinga n'omukutu guno Kwezmi ebaako amawulire ag'ensonga ate nga eri ku mulamwa eyogera ebyo byokka ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso. N'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Erinnya lyange nze Katumba Faizo Zaidi Sendi. Erinnya lya Sendi eryo teriri ku ndagamuntu naye lya firimu. Ndi muzannyi wa firimu mu Zubairi Family. Naye erinnya eryo lyakwatayo nnyo erya Sendi. Era lyandeeta katale. Kale abantu balyagala nnyo era bw'ogamba Katumba Faizo Sendi n'otalyogera olyagamba tonnamalayo sebo manyi. Tonnamalayo omusajja oyo tonnamwogera bulungi. Mu karakita eyo nali wa lugambo. Omuzannyo baguyitanga firimu bagiyitanga Zubairi omwana wa Boobwe. Kati nze nga nzannyanga Sendi ow'olugambo. Kati ensi nenjagala nnyo. N'olwekyo neesiimye nnyo ate nange okunoonyaako tuzije tubeeko ensonga zetwogera. Mu 2026 ogenda kujja ludda wa? 2026 ngenda kusaba abantu b'e Makindye West mbakiikirire mu lukiiko lwa Kampala Capital City Authority nga Lord Kansala. Era kyendiko kati kyembasaba nina emiruka giri 8 Katwe 1 Katwe 2 Kibuye 1 Kibuye 2 Makindye 1 Makindye 2 Nsambya Central n'Ensambya Railways. Mbaka Parliament abansingako emiruka nge 2-3. Era lutalo lwennyini. So kyovolaba nti era tutunuulira abantu wonna kawabeere si Kampala n'eggwanga lyonna. Bannayuganda ndowooza omulundi guno tutunuulireko ku bantu ayina kyayinza okugattako. Okutwala kw'eggwanga mu maaso. Nyinza okwogera ekyo nti tetulonda bulonzi. Era kyova olaba nti ffe mu NUP kati mu mbeera ya ani gwe tukwasa kaadi tutwalira ddala obudde eyo process kati gye tusinga n'okuwa obudde okwekenneenya ani agwanidde. Bano abantu bagenda okukiikirira nabo balina okubaamu ne input. Ne bagamba nti naye ffe yadde abantu abo bali 10 naye tugamba wono. So ground kintu kikulu nnyo. Kitegedde. So kyetugamba nti abalonzi ffe nga NUP tugenda kubawa ba candidates abalungi abagenda okuyita mu kasengejja akatuufu. Then n'ebibiina ebirala tubikubiriza mukole exercise eno mu bwesimbu. Abantu bemugenda okusindikira abantu okubalonda babeere nga bansonga batuukiridde tusobole okufuna abakulembeze abasobola okugattako ku ggwanga. Kaakati akalulu okalaba aka 2026 kakubye koodi. Kyokka akalulu kano we kakubidde koodi Dr. Kizza Besigye ali munda. Chairman Nyanzi ateekateeka okwesimbawo Kawempe South bamubuzizaawo. Abeekalakaasa okuva e Kanungu, Kigezi, Mbalala bali mu kkubo bajja. Poliisi, military babiye awonna ennateete Busiga wonna ready top. Gwe mukulu Faizo embeera eno ogyogerako kyero gitaputa otya naddala ku mulabi waffe wa Kwezi Media Group? Omulabi wa Kwezi ne bannayuganda bonna ekisookera ddala nnyina kusooka bagumya. Ne bagamba nti bino byonna byoleka ekintu ekikulu kimu nti gavumenti yaffe yava ku mulamwa. Yava ku mulamwa because waliwo ebintu essaawa zino nga twolekedde akalulu ka 2026 waliwo byali badde bikolebwa nti akakiiko k'ebyokulonda
sensitization campaigns zaali badde kati nzigumivu nnyo okutegeeza abantu akalulu kafa bwe kati munange okukyusawo badde olondera ebyo ebintu bikolebwa bwe biti munange kakati electoral areas zino eneva wano eri ekoma wali oba otegera ekintu ng'ekyo olwaleero twali badde okusinga tulinnyawo naye gavumenti bwebanga ate amaanyi egatadde ku bikolwa bikontana n'amateeka kubanga okukwata omuntu si kiri mu mateeka okukwata omuntu arresting naye kitali mu mateeka bakiyita abduction kati kyekigenda mu maaso okuwamba kyekigenda mu maaso n'owamba omuntu n'omubuzaawo okuva lwe yakwatiddwa kyeyamaani waffe tetunaba kutegeera gyali kubanga arresting omuntu ajja n'akweyanjulira n'akukwata n'akutwala ku poliisi n'ajogera ati poliisi y'ekibuye yekato yennaakulaga era etteeka ligamba nti immediately ng'omuntu yakukwata akubuulira n'ensonga lwaki okwatibwa ate mu lulimi lw'otegera n'okutegeera n'akuwa n'obudde obukonsultinga bannamateeka abo n'obabuulira n'akubuulira n'abantu bo n'ababuulira nti ffe tumulina ali mu kifo bwe kiti kati mu Uganda si kyekiriwo abduction yo bakubuzaawo bubuza kubuzaawo muntu n'okola ki so ekyokukwata Chairman Nyanzi ekyokulemeza retired Colonel Dr. Kizza Besigye mu nkomyo bino tebyewuunyisa era okukwata Chairman Nyanzi ekyo kyayongedde kwoleka omanye enkima buli lwerinnya nnyo omuti obwerere bwayo bwe beegenda maaso n'obuka exposinga nti olwaleero NRM government egezaako okulaga nti ekiyitibwa rule of law enkola egoberera amateeka ffe twaginaaba ne twesiimula ne mu ngalo ne zikala ne bagiviirako ddala kubanga etteeka likyoleka bulungi nnyo semateeka eno ne bolaba njagala ennyo era ngitambulirako era kyeŋŋamba bannayuganda nti semateeka eno weewaawo erimu bingi bye baataganjula ne bagijjamu naye obwo obutono obukyalimu bannayuganda ne bagitegeera ebitundu 20%. Eno gavumenti tesula ne bategeera ebiri muno gavumenti tesula yawa naye abantu babimanye ebiri omwo anti atiko 1 ekugambe nti obuyinza buli mu bantu obuyinza buli mu bantu be banaalondanga omukulembeze oyo gwe baagala abakoleki abakulembere era be banaasalangawo abakulembera atya ensonga nkulu ne bwe tugamba ekyo kyokka obuyinza buli mu bantu ekituufu bannayuganda obuyinza obwo bwe babulina mu kiseera kino bannayuganda tebakyabulina wangi bannayuganda tebakyalina buyinza obwo akati kiba kitegeeza nti bwe bategeera ekyo gavumenti tesula lwaki tebakyabulina ekisanja ky'abassente ba LC wano kyaggwako naye baali bakomyewo mu bannayuganda ne baga nti tugenda ku extending oba bo basala obyabwe ne baga nti twongeddeyo ekiseera ky'abakulu abo nzijukira ku term limit waliwo kalumanywera bannayuganda tebakyagala ne tujja ku age limit 12 embooka eyali mu parliament ogijjukira n'eŋŋumi ne tujja wano jjo lyabalamu ku UCDA kitongole ky'emmwanyi nga bannayuganda bagamba kirala nga nekigenda maaso kirala kiba kitegeeza nti ati kesookera ddala bannayuganda yoredde bo baavaamu dda obuyinza tebabukola ki tebabulina ekyokubiri be baneeronderanga omukulembeze bo gwe baagadde mu Uganda si bwe kiri because bannayuganda balonda mulala omulala n'akulembera balonda Bobi Wine bannayuganda balonda Bobi Wine ate era naawe okimanyi oba naye gwe walonda enyinza okuba nga gwe nalonda naye nga samanya nti oba ye yawangula ye yawangula era bw'abanga omanyi ekimu ku bikolwa ebikuleetera okuvunaanibwa omusango gw'okulya mu nsi y'olukwe kwerangirira kuba president era nze pulezidenti waffe Bobi Wine nkyanaggula achallenginga gavumenti nagamba nze pulezidenti owa ddala gwe bawa akalulu yes nze pulezidenti
era bwe mbanga nziza musango okwerangirira kwa president ye oba amenye etteeka mu nkwate bali bamukutteko. Yes. Era buli lwoyogera ekyo ne Mwami Museveni wali yeesika n'agamba ekyamazima kye boogera kituufu omwana yampangula. Mwala ali Bobi Wine yawangula Mwami Museveni. Ne President Museveni azawangulwa emirundi mingi. Ne mu 2016 ne mu 2006 batugamba nti Dr. Kizza Besigye yawangula. Era obuyinza ne bugaana okugenda. Yes. Kakati bwe kibanga mu kizudde nti no President Museveni akaluteka kyamujja mu buyinza. Nteekateeka kyeriwo. Anti kino kyekugambye nti bannayuganda bategeera ebiri muno. Obuyinza buli mu bantu tukirabe nga tebubaliimu. Be banaasalanga wani alina obakulembera genda wane Kayunga obuuze nakwedde bwe ekyaddako okitegedde. Kakati era be banaasalangawo abakulembera atya bannayuganda be basalawo enkulembera gye bakulemberwa. Eyo article number 1 nebanga emaze okulaga nti bannayuganda okutegeera ebiri muno. Gavumenti tekola ki? So kyombuuziza nti omaze okitegeera nti akalulu tekasobola kujja mukulu ono mu buyinza kubeera yakyogera. Alina statements zaakoze nga ziwerako nga tubakubanga bannayuganda ekyamazima ebintu bino obanga obudde butuuse because kati obudde bulaga bulaze nti bujja busembera. Yagamba akalulu tekanzija mu buyinza. N'agamba ye kwota pini ayingira na Nnyondo avaamu naki na Nnyondo. N'agamba ye yayita mu ttanuulu. N'agamba ye si mukozi w'Abannayuganda. Ye akolera famire ye. Oba kitegeera akolera kanyiza. Ye akolera famire ye. Ategeka kanyiga. Yes. So kakati statement says in fact waliwo bamubuuza yali wa munnamawulire wa Kenya amubuuza era twali tugenda mu kulonda oba bbiri oba bbiri mabega kaawo. Nambuuza naye oli willing okuwaayo obuyinza sigaba bakuwangudde? N'agamba ati yasooka nakusegamu ng'alagira ddala nti gwe nebyobuuza toleka tobitegeera siza kukwata buyinza nembuwaabo. Ojjukira bwe yagamba wano nti gwe Bobi Wine mugamba mbu ngende mwagala kutwala amafuta gange. Ate amafuta yagafuna. Anti omukulembeze yena buli lwalwa mu buyinza waliwo ebintu ebiri automatic byebijja. Ekisooka ebyenfuna by'eggwanga ebyobugagga by'eggwanga byonna bifuuka bibi. Gayabinako obuyinza. Yes, era nga bw'olabye nti amafuta gange kitegeera golodi wange. Ekyokubiri institutions za gavumenti zonna zifa ne zibanga yasalawo. Judiciary batekyayogera, parliament tekyayogera, kababeere banona talina mulala ayogera wabula olaba kati olwairo bagambye nti agwa amaje prison oyo omusajja mumuyina mu bukyamu aga tulinda kamafa atubuulire. Bagamba tebageberera na byasalibwawo court balina mukama wabo bagamba omuntu bwalwa mu buyinza enfuga ey'amateeka esaanawo nga takyagagoberera. Mwami Museveni takyagoberera mateeka byonna byakola okunona Besigye e Kenya gye yamuwambira. Ekikolwa eky'okumuwamba kimenya mateeka n'ekyokumujja mu nsi etali yiye nakyo kimenya mateeka bw'oba ogoberedde extradition process. N'olwekyo bagamba nti kyekyammisiza ne Raila Odinga obwa ssentebe bwa African Union. Anti enteekateeka ya Uganda etukosa n'enkolagana yaffe n'amawanga amalala. Yes, kakati otunuulira bwe bagenda e Congo ne babba golodi ne babba embaawo ne bakwata n'abakazi. Emisango egyo Uganda kooti y'ensi yonna naye gitusingisa era tuli mu kusasula n'okutuusa olwaleero. Bino byonna nga bw'obuuza nti kati nteekateeka kyeriwo. Enteekateeka eriwo y'Abannayuganda kubabuulira kubasomesa nga tubasomesa ne tubagamba nti ffe mu NUP waliwo ensonga lwaki tukola bwe tuti people power our power. Ensonga ziri ttaano gavumenti ya NUP kwegenda okutambulira. Ensonga esooka people centered. Ensonga esooka people centered government. Nti gavumenti egenda okutambulira ku ddoboozi ly'abantu. Bwe basalawo nti tukulembera obwe tuti era kyekikola kyekitambula for as long as kyebasazeewo kitambula neki n'amateeka ne constitution. Ekyokubiri equality obwenkanya obwo obwenkanya bwe tugamba quality health nti omuntu ebyobulamu lwaki abamu bafiira wano mu Uganda ate abalala ne balinyisibwa ennyonyi ne bwekuba nti ayinza alabikanga oba yafunye olubuto bamutwala e Germany bamukyekingemu naye wano eno omuntu n'afiira wali ewatali ki ekiruddu watali ddagala. Equality mu byenjigiriza
omwana n'ogamba nti aba mu UPE kubanga UPE waliwo ebitundu bya Uganda ebimu ng'omwana wa UPE asipendingibwako sente ezisuka obukadde obubiri nga wa UPE omwaka. ate ffe ngeno baba spendingirako siringi soba kasanvu. That is the inequality gye twogerako mu NUP. Nti waliwo minzaani yeekubira nnyo. Waliwo abamu nga bo president nawulidde ng'ali ntungamu ng'agamba nti nno omuntu yenna anaaleeta ebya secretarianism agenda kumukwata amuggalire. Ekyo Mwami Museveni era naye yennyini n'okufuna omukisa n'okimubuuza. Sectarianism mu Luganda olutuufu kyalibadde ki? Kyandibaddewo okwawula yawula obusosoze. Wano waliwo mu Uganda famire emu nga yo Mukama Katonda yagibunduggulako emikisa gyonna buli kirungi kiriri mu yo, yevaamu pulezidenti, yevaamu baminisita, yevaamu ba CDF, yevaamu famire egi obwo obusosoze. Ebintu n'otabigabirako wantu balala byonna nobisentalinga kuggwe. Exactly. Kuggwe n'abakulinako akakwate ab'olubatu. Obwo busosoze teri nomala otandika ate ekyo twali tukimugobye nako. Simanyi no baki yakizizza. Because bwe tugamba busosoze. President yennyini yabutandikirwa. Nomala otunuulira abantu abali mu bitongole bya gavumenti. Oyinza okugamba bannaye eno Kabira yo Katonda nga yagiwa omukisa. Be bayivu bokka. Be basobola emirimu. N'ogenda mu bakulembeze mu ba DPC. Yes. N'ogenda ku ba permanent secretaries. Gwe soma busomi olabe obanga eriyo any kind of equality mu ngabanya yaki. So ekyo ffe tulowooza nti tasaana na kukyogera yadde okyogerako obwogezi. Nno yagambye nti nno omuntu yenna gw'anaazuula nga ayawulayawula mu banka aleeta obusosoze bwakuggalirwa. Okay. Ate era teri yakyagala nze nange muwagira. Era muzigirira ebifo gyagenda obbasanga. Mukulu Museveni genda mu bitongole bya gavumenti olaba obusosoze obuli eyo. Agende mu Wubbosi. Bannange Wubbosi baleeta Mukiza. Balina abasajja be bagoba baali basoga. Mukiza yakaleeta abaana be 7. Bali mu Wubbosi. Ne bw'olaba yalemu okukola census bonna bali mu bafu. Nasooka kola census results ne zibanga Mukiza ekyo sinkyogera nga ndina mu kamera. President Museveni waleeta Mukiza mu Wubbosi. Kyova olaba nti no Wubbosi yadobonkana yaleeta baluganda bakona ab'emikwano. So kakati ekikwatagana n'obusosoze ekyo kyo NRM government kya misana na kya ggulo. It's the order of that day. Kuba twagala nnyo omuntu omaye omuzungu alina kyagamba walk the talk. Byo preaching byoba okola naye tekisoboka. Si bino muno mukole kyeŋŋambye naye temukola nze kyenkola nedda otowanya mukulembezi. So ebwo obusosoze ekyo gye kiri eyo tetwagala nakimalirako budde because bigenda maaso tukola ki tubiraba ne bwetuna butunulizi gavumenti ye. Yes. Batunulira ebifo engabanya y'ebifo. Eggwanga liri represented bulungi era buli bantu bamativu. Abaganda bamativu mu gavumenti egenda mu maaso. Abasiraamu bamativu ne gavumenti egenda mu maaso. Abalokole bamativu ne gavumenti egenda mu maaso. Because obwo bwe busosoze bwe twogerako. Obwo kitegedde. So si kugamba because gavumenti eringa endabirwamu. Endabirwamu entuufu. Bwana Kwezi. Bw'ogikwata bw'oti. Eteekwa okuba erina ability ereflecting ekifaananyi kyo ne weeraba. Mungi nnyo. Ngera bw'ogiraba oti nga teweera okwata akawero n'okola ki? Osobola okwera. Kati ye gavumenti. Kati gavumenti buli otuna bw'oti nga reflecting. Naffe nga tetwerabamu. Ife abagundi nga tetwerabamu. Ye gavumenti ye. Era kyova olaba waliwo n'ebifo ebimu nga omuntu bw'afa nga batandika okugamba naye kyekifo kyaffe. Yes. That Governor Bank of Uganda. Exactly, that entitlement ebeeraga obusosoze. Ate ng'era bwe kiri wano obusosoze obwo weebuli olaba oli oba abadde mbaka wa parliament oba abadde minister alla bwamutwala nga bagamba ekyo kifo kyaffe oba omukulu aba yalaga nti kyekubira waali gwe omulala tokikola ki
kakati kyetuulaga bannayuganda kyekyo nti people centered government enyingi eyo sebo njikuwadde, eyokubiri equality nenjikuwa, eyokusatu solidaristic economic development. Nti enkulaakulana egenda okulaba nga bannayuganda bonna enkulaakulana tebaleka mabega, inclusiveness eyo nti buli muntu oba aliko obulemu ku mubiri oba mukyala oba mwami oba bavubuka oba basajja bakulu, abantu bonna bali catered for. Si bino mbuno bwe bazuula ebyobugagga mu kitundu ekimu abantu abo basasulwa na kugobwayo nga bakalamo gye babakoze muveeyo ebyobugagga ffe waffe Kasanda tulina gold naye batugobamu abannaffe ab'ekitundu ffe ne buno obucanga bwe tukeberamu baabutugobamu. Kakati that is not good, kubanga mmwe mwali mwina n'okusookerwako okwenjoyinga enkulaakulana eyo kubanga ekintu kizze mu kitundu kyammwe. Ffenna okutugamba nti enkulaakulana erina kuba because enkulaakulana bantu be bakulaakulanyizibwa, naye gwe abatembeeyi obagobye mu kitundu ekimu kyetugamba naffe ntukkiriziganya nakyo bazzeewa oba bw'obagobaganya ate be bagenda because baba omaze bafuula unemployed bagenda kubeerawo batya oba obumenyi bw'amateeka bweyongera lwekyo because omutalina kyakola ate bavubuka bali energetic asobola okunyola ensingo n'akuggyako akasimu nagenda afunamu 10. So ffe tulowooza nti enteekateeka yonna etwala gavumenti oba entwala ensi mu maaso eteeka okuba nga eri inclusive enough nga buli muntu yeeraba bw'ati mu ndabirwamu ya gavumenti nga waali mu byenkulaakulana. Okitegeera tulina ekirala bakiyita national security and international relations enyinga ey'okuna. Ebyokwerinda by'eggwanga biteekwa okuba nga by'abantu. Ebyokwerinda by'eggwanga bawulira nti Uganda People's Defence Forces gye ly'abantu nga si lya muntu. Olwaleero si bwe kiri eggye lya mwami Museveni. Naye bafuutu sojja be muzimba nabo si Kyagulanyi nga ndaba nga nabo bajja okuba ba Kyagulanyi. Naye kakati omuntu because bali si b'amagye si b'amagye naye lino gye eriteekebwamu resources z'eggwanga ne babeera trained ne bayita mu mitendera gyonna egyetaagisa ne bakwasibwa n'emmundu. Kakati bano ogamba nti nno abaana baffe abatambula ne President Kyagulanyi era nti otuuke n'okubateeka ku level obateeke on the same footing n'eggye ly'eggwanga tobeera mwenkanyi n'otuuka n'okugamba nti bye bambala byefaanaanyirizaamu ebyamagye era guna musango kati otwalibwa mu kooti y'amagye. Oba okitegedde tugamba ebintu bino byewuunyisa olwaliro NRM government ebintu byekola byewuunyisa era atagyewuunya oli ayinza ofuuka ekyobulambuzi nagaki kyotalaba. Eggye ly'eggwanga kati si lya ggwanga wabula lya muntu limanyi n'okufulumizibwa ebweru w'eggwanga nga terimaze kusaba parliament nga teri alikoze eki ategedde. Then ennyinga eyo ekwatagana ne international relations enkolagana y'eggwanga lyaffe n'amawanga amalala bagamba omuliraano gwokya biri. Olwaleero omwana w'omukulu kimu bibiri oba aba afunyeemu obuzibu oba kiba ki because tetunaba kutegeera naye nga statements zakola zirya za bulabe nnyo eri enkolagana yaffe n'amawanga amaki amalala n'abulabula omuggwanga erimu nti mwe mbasaanyawo mu ddakiika ezitawera nnyo n'alabula omuntu oyo ngenda musalako omutwe yagamba seba yagala omutwe gwa Bobi Wine. Kati bino ebintu tetusobola bitwala for granted. N'agamba nti agenda kuteeka Dr. Kizza Besigye ku kalabba bamukuba amasasi. Naye tuyinza okutwala ensonga zino for granted. Azoogera ali ku ddaala kimagi Geno weewaawo Geno okusinziira ku retired Colonel Dr. Kizza Besigye yagamba kuba Geno retired Colonel yali musirikale kati yabimanyiza ebyamagye sibimanyi nnyo nasoma birala kusomesa n'amateeka n'ebiringa ebyo nabyanfuna. Naye retired Colonel Dr. Kizza Besigye yagamba nti mukulu Muhoozi Geno wa Bikyupuli teyayita mu mitendera mituufu okusinziira ku Besigye bye yayogera. Yagamba nti ye baamukuzanga bukuza nga tayise mu miki mu mitendera nebakuzana amadaala agamu endowooza bo balina emitendera gye bayitamu. Kakati ekyo tebeetaaga na kumbuuza bingi balina kubuuza Besigye ekirungi bwe bamulina.
kakati ebigambo byayogera bwe tuddawo ne tugamba oba Besigye bye yayogera bye bituufu okusinziira ku bigambo byayogera gye tutayinza kwogera ebyo oba eddala abyogera lwakuba nti ateekeddwa okubyogera kubanga tetuwulirangako na disciplinary action yonna ekola ki temukolebwa kuba amateeka galina discipline gye galina okugoberera nga ekintu ekirala kyonna naye abyogera bwogezi kati enkolagana yaffe nga Uganda bannayuganda balina okukimanya nti eri under threat oba oliawo n'okulumbibwa kwe tufuna bano simanya batega bomu bazze wano bano abava ebweru w'eggwanga oba oliawo bajja kukola revenge lw'ebyo ebigenda mu maaso then ensonga endala ey'okutaana ennyingo ya land natural resources and environmental protection ettaka olwairo bw'otunulira entambuza y'ettaka mu ggwanga under government ya NRM abantu beegabanya abantu bagabanya abantu bagabanya ettaka bagabanya Uganda bagabanya ensi bagigabanye ku ttaka ne ku lukalu ne ku mazzi ovanga ku muntu agabana ennyanja ne bagisalamu poloti kyona ayita wano ettaka kuva wano ne mu Lubigi mayiro ziringa mmeka wa singa 3 nya ogambe mayiro abantu balina ettaka nga netamayina gye likoma so enkuuma y'ettaka n'amateeka agakwatagana n'ettaka ate era bw'oba otunuulidde n'ekiwamba ttaka kyennyini era kikyase nnyo mweno gavumenti naye ng'abaliwamba bamundu oba oliyinza okugamba nti gavumenti si yebba ettaka naye ffe emundu nze buli wendaba emundu mba ndaba gavumenti because emundu eri mu gavumenti yokka yeyina obuyinza ku mundu eyo era buli abagirina aba akolera gavumenti so kati ekibba ttaka NUP efaayo nnyo ku kino why because land sebo mukama wange baali bansomesa Kamasi nasomera Lukalu secondary school omusomesa yansomesa Kamasi yali ansomesa factors of production nagamba the most important factor of production is land. Why? Because toyina kyoyinza kukola without land tosobola naye ffe ettaka olaba entambula gye litambuzibwamu eno gavumenti yokka gye naalabye ng'eintroducinze omulimu ng'omulimu gw'omuntu ogula ttaka kozi zonna kampani zolaba ezo era gavumenti ziyinamu kakati eyo nga tuvuddeyo ne environmental protection otunuulira olwaleero notuna entobazi zaffe baziyemu ettaka gavumenti n'abali mu gavumenti n'abasajja abanene abagagga abo ennyanja nalo baali bagyonoonye nze waffe banzaala mu kitimba Butambala muzeeyi yali Allah yali atuwadde nga muzeeyi waffe ekibanja kye kyekisemba ku kibira era nga bw'ova mu kibira waliwo kye bayita oluwanyi omwala oluwenda baluyita luwenda kibira bwe kikoma then oddeeno mufa nga twawula na luwenda twawula neki nga tulina ebibira mu kitimba Butambala gombolola y'akalamba yonna Butambala district yonna nge esaanikiddwako ebibira nze gavumenti eno yajja mu buyinza nga ndi mu P3 nali ntegeera nalaba n'amaaso gange emmotoka nga ziriko ennamba myufu nga zisomba embaawo ezisalibwa mu bibiro kati emmotoka ezibeerako ennamba emmyufu ziba za gavumenti kati kankyogera authoritatively gavumenti yasaanyaawo ebibira yo kennyini yes gavumenti nesaanyaawo entobazi banaffe be bayita bamusiga nsimbi abatalina nsimbi babagabira mu ntobazi bo bennyini beegabidde ennyanja bagiyemu ettaka kati tewakyali ate boolaba ensi yaffe ekyuse kati obutonde bw'ensi kubutyoboola seasoni zizakyankalana kati seasoni gyolowooza nti yankuba omusana gwememula ati bintu abantu tuli mu mbeera embi lwayi because government tewa respect butonde bwansi kati NUP zensonga ezettaano ezituwanisa ekikonde ezigamba nti people power our power tubalaga nti ensonga ttaano bwe tusimbye Nakakongo okulaba nti eggwanga lino ligenda kukyuka era kyekitugogeza nti a new Uganda tugenda kulaba ku Uganda empya kakati njagala nnyo tugogereko ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye ensonga ya Dr. Kizza Besigye ogirireetinga otya n'ensonga ya Muhammad Sseggirinya kubanga Muhammad Sseggirinya yafa lwakumulwisa mu kkomera
singa yafuna osanga obujjanjabi ng'ekizimba tekinnasamba ddagala osanga muganda waffe yandiwonye. Ye mistake yemu gye tuddamu kati eya Dr. Kizza Besigye. Olowooza singa Kizza Besigye amala n'afa gavumenti yaffe neneebanga. Article eno gye nkolaze wano, Article 1, obuyinza buli mu bantu. Bannayuganda bwe tutegeerera ekyo ne bwe tukitegeera essaawa eno embeera etereera, because abali mu gavumenti kino bakiziimuula. Era eno ssemateeka togimubuulira nagimubuulira. Enfuga ey'amateeka rule of law. Era olaba bannaffe balina ku ludda luvuganya, abamu babaniiki n'eminga na rule of law. Yo rule of law talina kyatugamba, naye ng'ate ensonga nkulu nnyo. Omugenzi Ssegirinya muganda wange, kuba bwe twayingira ebyobufuzi twabitandika, in fact yansangayo kubanza ebyobufuzi ndiyingira 99 Makerera awo, nabiyingirira mu kabineti ya Honorable Asumani Basalirwa, eyali guilty president wange, ne msavingako ne mu gavumenti ya Honorable Fred Mukasambidde, naye yali guilty president wange. Asumani Basalirwa bwe yavaako, Mukasambidde yamu replace. Kakati nze mukulu Ssegirinya Allah amusaasire yayogera nagamba naye ndi bubi fa natuuka n'okwoleka ekigereko nakiraga omulamuzi nti munaye envunda. Naye overall alpha and omega w'eggwanga lino n'ayisa fatuwa nti talina kola kikuweebwa beyiro. Beyiro eno mu mateeka is a right, is a constitutional right. Omuntu okugisaba so okugiweebwa kuba eri abamu bagamba nti naye ddembe lya muntu okuweebwa beyiro. Nedda, wabula ddembe lya muntu okusaba beyiro. Then mu mateeka tulina kye tuyita discretion of court, obuyinza bwa kooti obw'omulamuzi ye bwasigaye n'atunuulira kusabako n'akugeraageranya ku nsonga ku circumstances eziriwo n'asalawo n'agamba nti oweebwa eki. Kati ekyo Mwami Museveni ne gavumenti ye kye yajungulula yakiyiwamu amazzi nti in fact era yagamba n'okugamba nti kati ayagala kujjawo byakweyimirirwa. Kati okufa kwa Mwami Ssegirinya era nga bw'okugambye nti ekyamazima tusobola okukonkludinga nti yafiira mu kkomera kubanga yasaba okujjanjabwa ne bakola ki ne bagaana. Olwaleero bw'otunulira embeera ya mukadde waffe Mwoyo gwa ggwanga, mukwano gwa Mwami Museveni, kubanga nze omuntu ng'alina akalungi ke yali ankoledde ne bwe tutuuka ekiseera ne twawukana nsobola okukajjukira ne musabira yadde twayawukana ne ngamba Mukama amusaasire olw'ekyo kye yankola ki. Naye olwaleero Mwami Museveni bw'aba talina kalungi kayinza kujjukira ku dokita we bwe baali bonna mu nsiri, mu nsiko, mu misota, mu sigga, mu ku bombi ensi esobola okujajinga ani mubi. Nti tosobola bwe twatunuulidde ensi yonna bwe yatunuulidde retired Kano Dr. Besigye ng'omuntu wawensi oyunguka ezziga n'ogamba what is this? Yakola musango ki? Ko senga alina omusango gwe kooti nti yamusingisa omusango asaavinga kibonerezo buli omu yaligambye why omanyi ne gweyagala omusalira omuki omusango ne naye bweba kooti teyina musango gwe yamusingisa nga n'okusalawo yasazeewo negamba nti gye mwamusibira mumuvunaana ne kooti teriiwo n'okugamba nti Besigye okuva mu kkomera ayina kuviirayo mu kofini. Kigambo ekyo kinene nnyo. Ensi yafiiragawo. Esi kigambo kinene bw'obanga ddala oli mukulembeze because ebintu bino tulina okubidetetinga ku omukulembeze alina kuba atya. Okimanyi bulungi bwana kwezi nti senga bakulonda kubaka wa parliament oba kuba kansala wa chairman w'ekyalo
bonna abantu baba tebakulonze naye bw'omala otuula mu ntebe bw'oti kati bonna oba obakola ki obasavinga yes oba mukulembeze waabwe oba mukulembeze waabwe naye retired Colonel Dr. Kizza Besigye obuuza nti singa afiira mu kkomera kiki ekiyinza okuddako ekisooka tusaba Mukama Katonda Colonel Besigye aleme kufiira mu kkomera kuba tetukyetaaga kyamwetaaga Uganda emwetaaga famire ye emwetaaga otutegedde abantu beekumyemu ogutaaka ate nga si bokka wabula bannayuganda bonna kye tulina okukola okubanja immediate release eya Colonel Kizza Besigye ate ne ba political prisoners bonna bayimbulwe because ebyobufuzi bineeno Museveni ekyamulema okumanya nti omuntu atakkiriziganya naawe tadisavinga kusibwa tasibwa busibwa tadisavinga kubeera tochadi kutulugunyizibwa tadisavinga kuttibwa akkiriza ekyo ekikyo kubanga buli omu alina endowooza ye because bwonzita olwaleero nakuwagira naafa ogenda kubaawo otya kubanga nze nsobola okuttibwa ate oli gwoyagala ye naafa bibye yes weewo nange Katonda y'abantu tte ng'ayisiza ku ggwe naye nawe oli eggwanga liba terigenda mu maaso kyekiri kye nagambye nti twagala kati abakulembeze ab'ensonga abagattako ku ggwanga lino nti omukulembeze olina kubanga otunulira bintu birala olwaleero bintu bingi nnyo eggwanga lyaffe lidobonkanye ebyobufuzi obiraba embeera gye bitambulamu bw'ogenda mu byenfuna tunuulira eggwanga lyaffe bwe lifaanana international companies kati wano tezikyaliwo zonna zivuddewo companies zivuddewo zisibyemu ebyazo zigenze bw'otunulira taxi base yaffe wano olwaleero nina omukisa nze nasoma ne mukulu Ramadan Gobi Makerere awo era twali babiri abamu kuba yatiikirira ennyo Makerere awo mu ssomo lye bayita economics era gwe nsomesa naye bye twasoma manya mukubira kasimu ne muganda wange Ramadan Gobi ow'ekitiibwa ennyo nga bye twasoma ate kati si bye bikolebwa naye nga bonna byabatabukako dda Bank of Uganda ne tukulungula all that long nga tetulina governor ng'omukulu yagikutta nti ensonga ye minister you cannot Mayi Museveni bye yasoma sibimanyi kuba siyinza kwogerera muntu nga simanyi bye yasoma naye tosobola kubanga sente ekigambo money gwe musaayi ogutambuza economy era za bulabe nnyo oteekwa okuba omugezi ennyo okuregulatinga money flow kuba bwe zibeera ennyingi mu supply mu mikono gy'abantu buzibu inflation bwe zibeera entono buzibu kubanga money value eteekwa okuba nga ebalansinga bulungi n'ekonome dola etambula etya okitegeera naye olwaleero bw'otunuulira Mwami Museveni kuba entambuza ne bw'olaba nti bye yasoma sibimanyi omuntu amanyi entambuza y'ekonome toyinza kutambula na bisawo bya ssente ng'obigabira abantu sente ng'oziywa mu bantu bw'otyo ezitali equivalent na goods and services olaba ne America abakulaakulana edda tebazigaba tekikola naye gwe n'oŋŋamba mbu twagala kukulaakulanya abantu n'olwekyo PDM process tugenda nga tugabira abantu ssente gavumenti naye olabanga abantu olina bateerawo nteekateeka ebasobozesa okufuna ssente longoosa amaguudo abantu bayiseewo ebyamaguzi byabwe longoosa ebyenjigiriza n'ebira ikonomi ejja kukula kitegedde naye PDM ono n'omuwa omusajja kati nze waffe ekasaana alina akataka akatono alina acres nga 2 ne muteerewo conducive environment bonna bajja kusobola okukola n'okutunda emmwanyi yaabwe ne bw'ogamba bugambi nti ntaddeyo ekiwuma ky'emmwanyi oba omaze okwenkaraginga abalimi b'emmwanyi ngenze Kayunga abo balimi bannanansi ntaddeyo factory ekola splash ekya sopusi kye twayina Masaka bakitwala Rwanda kakati you cannot run the economy of the country mu ngeri yeyo ey'ekibogwe okitegedde so ate gwe yasoma economics obasobola bulungi exactly nti nze nkulaga nekugamba nti balance of payment position y'eggwanga esinziira ku ebyo by'otunda eggwanga ebweru w'eggwanga the exports ozirelatinga ne importation or imports
ebyogula kiki kyosinga okufulumizaako ssente tulina kubanga tutunda bingi ebweru w'eggwanga ne tufuna foreign exchange okusinga bye tugula okuva ebweru w'eggwanga nga tuspendinga njagala osinga okitegedde so ebintu bino nze mulimu oluusi lwembeeraawo neegombamu oba abantu sinza gamba kale abatamanyi naye oba abatagoberera bintu bino kubanga tebalumwa mitwe olitaddeawo nabeera stressed nze professionally ndi musomesa nsomesa economics n'olulimi oluganda ndi munnamawulire omugenzi Bale Francis mukama amusaasire ye yansomesa nawe yakusomesa yes umukati awo yansomesa television broadcasting egenyi yansomesa kyova obeera ow'ensonga wayita mikono mituufu era mmwe bantu mmwe mukama katonda atusaasire mubeerewo neŋŋamba kati kaŋŋende nsoma amateeka nga njagala okuyingira mu bukulembeze nga nsobola okwogera ebigambo authoritatively naye ngezaako ndi muzannyi wa firimu naye ngezaako okugamba nti oli ayinza okwebuuza kati Katumba ekikutwala mu byobufuzi kiki by the way bannayuganda ffenna tulina kubeera mu bukulembeze yadde abamu babiyita byabufuzi bitukwatako because bino byabufuzi essaawa gy'osibye byabufuzi engatto gy'oyamba emmere gy'olya emmotoka mw'ojjidde byonna byabufuzi so tulina bwe tuba bakutereeza ggwanga lyaffe obukulembeze bubeeremu abantu ab'ensonga abagambikako omuntu awo w'ensonga bw'omugamba ssemateeka kyagamba tadda namu kiringanga mu ddiini yo bwe bakusomera etteeka Katonda yagamba bw'ati ngotta ebigere naye bano baakula batya abatalina ddiini kubanga eddiini mu bukulembeze mweri bano baakula batya abatawa mateeka kitiibwa okwata otya abaana b'abanno gw'oyagala owuwo omutembeeta kukulembera ggwanga lino aba abalala bavundira mu makomera lwaki tofuna ekyo n'ogamba nti nga bwe njagala omwana wange afuuke ekyebbeeyi n'owo omulala kabeere kino sebo njagala kwebaza olwaleero sebo tuli Kawempe tulaba ngeri kanso Nalukoola ate gyawangula nga bwe twamukwadde kaadi twagala awangula ennyo bobuwanguzi tumanyi tugenda bujjayo naye twagala awangula ennyo why because bannakawempe twabawadde omuntu si bannakawempe bokka naye bannayuganda nejjukira okufuuka omuweereza wa Uganda agenda kufuluma Kawempe so bannakawempe tubasaba kanso Nalukoola tumulabe bulungi muntu mulungi ate nabo bamumanyi era singa abaddeyo mu parliament mu kiseera kino bwe baggaliridde abantu baffe doza singa omuwulira bwabuukula n'olwekyo yembeera eyo naye ate tubagamba nti ku mitendera gyonna kati nze ngenda ku LC5 Makindye West nensaba abantu nti bwe bandaba mwensa kuba nze ŋŋamba nze obutafaanagana kola ndabya bufuzi balala sigambangako nti nze nsinga era ne byenjogera oli waddemba okugamba nti naye ekyo sikkiriziganya naye because si nze ndi waggulu w'okumanya ate n'ekirala nange nsobola obutakkaanya naawe kubanga guno omutwe neetisse gwange ate teguli mu buugi guli mu bwongo ate n'ekirala omutwe gwange si kibanja nti kitudde ku ttaka lyo gw'omulala kyova olaba tuvaayo ne tuwakanyako ebintu ebimu nti Mwami Museveni ne banno bino tetuyinza bikkiriza kubanga omutwe gwange tegutudde ku ttaka lyo mbwa kino kibanja kiri ku ttaka lyo sebo gonsalirawo ate ekizibu ekiriwo nti fe olubuto lubanja emmere nomanya nti kati olubuto lwetaaga kulya naye omutwe ogulimu obwongo n'ogutalimu bwongo tegulina kyegubanja kubanga ogutalimu kalowooza gwandibadde gubanja nga tewange nti amagezi nga temuli nomanya nti nno kanga fiiringemu era nebaza abakadde bange banzaala mu kitimba Butambala abampeerera nensoma ku lukalu awo nenzija Makerere nensoma kati ebisigadde nange nentandika okweyongerako vali tukubiriza bannayuganda musomese abaana naawe okusoma tekulibangako leeti nze nagenda okusoma amateeka ayo nga buli omwanga naye naawe sendi togenda kufuna na budde ebyo bitwala n'obudde bungi kati obala emyaka 4 oveeyo ogende simanya LDC kati emyaka 5 kisanja kiramamba oli mu bitabo baali bagenda kundiscourage nene ngamba wala ogenda okugira kutinga amateeka nga mazi nange bwe nagenda ku university 2007 nina mukwano gwange yangamba nga naye naawe olimba kyekyo kutwala eyo naye nagendayo mpolampola nefuna okusomozibwa nenga tebambirika olina wotuula noganayo kyebaŋŋambye kirabika kituufu ogenda n'olaba abali mu 4th year oli mu 1st year binoganayo oba ndi mu kifo kikyamu emyaka 4 ndi paka lwoguma n'ogamba nti kino so bannayuganda okusoma kintu kikulu nnyo era nze sikkiriziganya na muntu weewaawo bangi abasomi
abayokeza fe tukiyita kwokya nolaba oli wa kitiibwa naye ng'ate ekitiibwa tekimusaana abakoze ebingi nga bayivu tetwagala tujajinge bantu bonna abalina kye bamanyi nga tubajajingira kwabo abayivu ab'amasuuti abakola ensobi wabula abantu tubawe omukisa koli bwanaga nti kati namwe bakanso namwe mwatutama abantu mubeera muje mufuwa oluzungu naye musinga n'okulya kola kyembaazi za kuwoleza mu misango sinaba kubeera qualified sinaba genda ku LDC naye kati olwokuba tuli mu struggle eno tugenda mu 2026 tetuyinza genda ku LDC saa yonna bakuyita LDC yetaaga nga oli settled so yo ngisuubira mwaka nga tuvudde mu lwokaano luno yanga ne bannamakindi bampadde obuyinza akati nsooke ngende otuwoleza emisango mbere nga tugattako ate ku siga eddamuzi kale tweyanziza nnyo tweyanzeege mbadde ne mukulu Faizo Sendi ye musinga okumanya lya mutunda nnyo Abazubairi family era Abazubairi family sebo bakwagala nnyo bakola gyokolamu ebintu Abamakindi West mwenenyanga mweka abakulembeza ate abayivu bwe bati bwe bali mubeere bulungi mwera